tubaniriza ku Salt TV, ku Salt FM n'emikutu emirala gyonna eja Salt Media. Buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo. Ntwala omukisa guno gwennyini okubabuuzaako nti mwasise mutya basebo, mwasise mutya banyabo abali ku Salt TV, omunyo ku makya ate wakati mu misingi. Amanya gange nze Prince Apollo, omusumba Aloysius Bugingo alina feneera. Twebaza Mukama olw'ekisiibo kati kyetuyingidde wiiki ey'okubiri nga tukyali ku mulamwa ogwa Yesu jangu ewange. Twongera okufumiitiriza ku kigambo ekyo era nsanyuse nnyo okuba nti omusumba waali twongere tufumiitirize ku bulungi bwa Katonda. Nja kumwaniriza nga bulijjo nti Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yeebazibwe nnyo 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 nnyini. Munonga. Munonga bongerako munonga. Kama witu asiimwe munonga. Asiimwe munonga. Asiimwe munonga. Yes. Oli bulungi. Kulika y'omu overnight. Overnight. Naye ku weekend tulina overnight. Olwaleero ziri 11. Yes. Naye ku Lwokutaano nga 14. Ye second overnight and ye last overnight ya February. Ye kisiibo kya February. Yes. Si kisiibo kyokka. Buli mwezi mu nnaku eziri mu mwezi tutwalamu Friday 2 zokka. Ezisooka. Okay. Kubanga ennyumba enywera musingi. Kati tutandika n'ennaku 14 ezisooka mu mwezi ne tuzisiiba. Ne tusigazaayo eziba zisigaddeyo okulya n'okukola n'okunywa. Era ne tutwala ku Fridays oba ziri 5 oba ziri 4 eziba zinaabeera mu mwezi ne tutwalako Friday 2 zokka. Ne tubanga ezo za kusula mu kusaba. Kubanga night prayer etwongera ku kadde okusinziira ku budde bwe tuba nabwo emisana. Tusaba ne twebaza ne tugaba n'ekigambo ne tudduka ne tugenda ne tukola. Ne Sunday service bwe tutyo. Naye night prayer etuwa ekiro kiramba ne tutendereza nnyo ne tusinza nnyo ne tusanyuka nnyo. Omutima gwaffe ne guvaayo nga tewaliwo kitupapya nti ogenda kukola kino oba ogenda kukola kiri. So tubeere night prayers 2 era kibeere nga kiyingira mu mitwe gy'abantu. Naye bangi bakimanyi. Bw'abaawo ekisusse ku 2 naddala oluusi nga tugenda mu Independence Night era tukiranga. Okay. Naye eze 2 twasalawo ebiro 2 tusule mu kanisa twongereko ku kadde ke twebaliza ke tutendereza ke tusinziza ke tugabaniramu ekigambo ne ke tusabiramu ate omwezi gubenga gugenda bulungi. So Friday no nga 14 night prayer ya 2 ate yesemba mu mwezi ogwa February. Then Fridays eziddako tulondamu enjiri eziba za sukulumamu. Ne tuziteekako mu ssaawa zennyini zetwandibadde tuteekerako night prayer. So olwokutaano dwo luli dedicated nti ova ku ssaawa 4 ez'ekiro okeesa obudde ku radio ne ku TV kuba kusaba. So kati olwokutaano ssaawa 4 ez'ekiro ku radio ne ku TV tusaako service n'etandika ku 4 naye of course tekeesa naye eyinza okukoma ku 7 abantu ne bebaka naye enkya ne bakeera ne bagenda ne bakola. Wow. Buza abalaba Salt. Abalabi ba Salt TV n'abawuliriza ba Salt FM. Yes. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Yeebala atukumye nga tukyali balamu. Ekirabo ekisingayo bulokozi. Nnyo. Ekirabo ekyokubiri bulamu. Yes. Nendooza twandigamye nti ekisingayo bulamu kubanga bw'omala okubeera omulamu then obulokozi nga bukusanga. Yep. So the greatest gifts are 2. 1, the gift of life. 2, the gift of salvation. In life, you must acknowledge God. That is your savior. Because he's your creator. Anyway, ani akwagala okusinga yakutonda? Taliyo. So bobanga oli mulamu ate ng'okyalokoka bwe weebaze Katonda. Buli kimu kirina. Buli kimu kirina. Bw'oba oli mulamu ate nga tonaba kulokoka noonya nnyo ekyo ekibulako. Exactly. Era kyekisiibo kino kye tulimu ekya Yesu jangu ewange. Yesu jangu ewange
kubanga Yesu bwajja aleeta bulokozi Yesu bwajja aleeta obulokozi tugenzeewa Yesu bwajja aleeta bulokozi nkyanoonya wetulaga kubanga mpulirawo mu mutwe naye bwe mala okuzuulawo then nga mbagamba nti tugende wano mwebala okunyikirira ekisibo kya Yesu jangu ewange mukoze kyamaanyi mukoze kyamaanyi okubanga munyiikiridde ekisibo ekirina omulamwa ogugamba nti Yesu jangu ewange Yesu jangu ewange ne Sunday service nayo yabadde kyekyo Sunday service yabadde kyekyo buli kimu Mukama akitukoledde bulungi tetutoma tugenze tugabana ku byamagero bingi Mukama waffe Yesu bye yakola era atukoze bulungi nti mu kubigabana tetubigabanyeeko bugabanyi wabula ate abikoze ayongedde n'abikola nga bwe yabikola waliwo omusajja ali mu Lukesula ya 7 yayita Yesu ajja ewuwe naye ate wakati mu lugendo nga Yesu ajja musajja n'agamba baabambula ennyumba y'omusajja bwe Yesu bwe yali wansi wa kasolyake kakati ewange atume ekigambo Lukesula ya 7 n'atuma kigambo n'agenda n'awonya omwana mu ngeri ey'ebyewuunyo ddala abantu bangi ne balaba ne bawuniikirira ne Yesu n'atakomaawo ne yeeyongerayo ng'avudde mu Lukesula y'omusanvu ne yeeyongerayo ng'avudde awo ate n'agenda n'azuukiza n'omwana eyali afudde mu kibuga eky'Enayini 7:11 7:11 awo n'azuukiza omwana eyali afudde sitole yoona eyamuyita Luka 7 okuva ku lusooka ndozi okutuuka ku Lw'ekkumi naye yakiggalira awo so twagala kwebaza Katonda nti bw'oyita Yesu ebintu tebisigala kyekimu abaana b'abantu baagala ebifudde naye Yesu yesi wa bifudde Yesu wa biramu alamya ne bwasinkana ebifudde bwasinkana ebifudde manya nti gwe mukisa gw'ebifunye okubeera ebiramu okuzuukira kyova olaba yagamba namwandu oyo nti tokaaba yagamba namwandu nti tokola ki yamugamba tokaaba tusomewo ndowooza musumba tusomewo soma Luke chapter 7 verse 11 wentandikidde now it happened the day after that he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Language y'abaana b'abantu eyogedde dead body. Language ya Mukama waffe Yesu nga zeewuwo egamba young man. Gw'ozisomye ekituufu kuba yali mufu. They were carrying the dead body. But when Jesus stopped them, he said, "Young man." Kati Yesu yekka yatuuka ewaka n'akyusa olulimi. Singa saamuyita mu bulamu bwange, singa saamwaniriza kubeera mulokozi wange, olulimi lwe njogera singa sirwogera,
olulimi lwenjogera lwandeeterwa Yesu bwe yayingira mu nda yange. Lwoyogera si lwe wayogeranga. Si lwe nayogeranga. Yeah. Olulimi lwe nayogeranga lwali lwakubuuza nti omwenge guli luddawa. Ngunywe neerabira ennaku yange. Naye bwe yamala okuyingira mu bulamu bwange mbuuza bubuuza kati twongere ku kamera. Yes. Wangi tuguleyo transmitter endala. Mulowooza abeegindi tebeetaaga radio frequency, tebeetaagayo radio endala. Lwalinga lulimi lwakwekubagiza. Lwali lulimi lwa kaaba. Biseera ebyo. Lwali lulimi lwa bifu byafa. Nga tanayingira mu bulamu bwo. Ennaku y'abajjajja bo bonna ekubeerako. Ne bazadde bwe bakutuuza boogera nawe nga bakugamba nti ennaku eri mu nnyumba muno naawe ogiraba. Enyooka buki? Bunyoosi. Butaaba. Otera okubuyita nerero okagudde. Nyooka butaaba. Kale baana bange ffe twakolimirwa. Yesu amala kuyingira mu nnyumba, amala kuyingira mu bulamu, ne mutandika okwogerwa nti tuweereddwa omukisa. Nga tanayingira mu bulamu kizibu nnyo okweyita the blessed one. Era abaana abavubuka bangi n'abantu abakulu abeeyita amannya ag'ebiwuka n'ag'ebisolo n'ag'ebinyonyi n'ebintu ebirala, kubanga identity yaabwe sitaani yagitta. Yesu bw'ajja yakomyawo identity yo, abadde dead body n'ofuuka young man. Olulimi lukyuka. Weetaaga Yesu so that your mind changes. Kubanga olulimi olulaba lwo luderivalinga biri ku bwongo. Identity naye ekyuka. Identity ekyuka. Ensi yonna kyekuyita si kyekituufu. Eyali alabibwanga eyalemererwa. Bayibuli egambye n'abasanga nga bafulumya omulambo mu kibuga. Oyo yali afudde. Afuna obulamu. Luka essula ya 7. Awo lwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono n'agenda mu kibuga kye bayita Nayini. Abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba omulambo. Laba ki? Omulambo. Laba omulambo nga gufulumizibwa ebweru. Gwa mwana nnyina gwe yazaala omu, ne nnyina oyo nga nnamwandu. Amakulu gaakyo nti ne taata w'omwana yafa. Ebizibu bisobola okubeera mu nnyumba n'obanga yabifunako lisiiti. Weetaaga Yesu, ebizibu we byakoma bwe babikoma, kati naawe otandika okufuna ku bujulizi. Ekyatwala omukadde, ekyatwala muzeeyi, kyali kinoonya omwana, kyali kinoonya n'ono. Kati mbuulira, omukadde omukazi yali ajja kuwangaala bbanga ki? Yali agenze. So bw'oleeta Yesu aziiza, he stops the tears. Waliwo kyendabye ekirala. Kyogere. Bayibuli etugambye nti ono gwali mulambo gwali gufulumizibwa ekibuga. Omulambo gwonna, buli kintu ekifuusa omulambo kirina okuvaawo. Oba kibadde nannyini omuntu ono nga mulamu abadde na kitiibwa ekyenkana kitya. Nalaba the late president of Tanzania, Pombe John Magufuli. Laava yalagibwa yali y'amaanyi at his death. Ensi yonna yali locked down. Tanzania nga teri locked down. Millions and millions of people beeyiwa ku makubo mu Tanzania yonna. Naye nga basendinga off. Kufuluma.
basendinga off wadoba n'ebitiibwa bitya wadoba n'amayinja gatya bw'omala okuta omukka tokyagasa era tukubiriza abawuliza emisingi abalaba puroguramu eno omunnyo ku makya n'emisingi ku ssaawa 2 ez'ekiro paka 3 kozesa obulamu bwo nga bukyaliwo weemalemu. Nsanyukira nnyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gwenzikiriza nti akalwa agenda kawanguliranga mu 75 oba 80 kubanga tulekawo 2 agoba 25 agaba n'esimba abagenda bameruka betutamanyi nti taspeyalinze bulamu bwe teyesaasira weewuunya n'okwewuunya oba awuumuladde omusajja oyo omuwulire eno ali mu kuŋŋaana gindi enkeera n'omulaba nga ali eno oyo kiri mugwanira okumuyimbira oluyimba nti amaze emirimu gye kubanga ekituufu kiri nti kizibu okuzuula munnayuganda akola okukunukkiriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. It's very hard era bw'abaayo simanyi gy'abeera bw'abaayo ewe wali yes bw'abaayo munnayuganda akola okwenkana Museveni nga mu bulamu bw'akola bw'atyo bw'abaayo mu Uganda simanyi bulungi gy'abeera kubanga kyemanyi gye bali abakola ennyo and under his instructions tuyinza okugamba nti ebitongole ebikesi naye nabo bawummulamu nabo nagenda neyeebaka babeera ku duty ne bavaako abalala nabatandikiraawo naye nafuna akakisa akagendako mu State House by God's grace nendaba PPS ng'awummudde ne kuddako omulala nga naye bonna basaavinga omuntu omu abayambi be bakyuka abayambi be naye nga ye takyuse kituufu wabeerawo yasiibye ng'aweereza eyakedde ku makya awo ku ka breakfast break time paka lunch paka evening paka ddi mbwakooye oyo n'agenda newajja omupya mbadde mukyalinda genda okulaba kati ngaliwo omupya oli shift yeweddeko naye nga gubasaavinga akyali omu yetanaba kukyuka ate ekyo kirina kyekitwala ekyenjawulo Musumba nti mu kitiibwa kya His Excellency the President wandowoozeza nti okukakalukana ne ku myaka gye abamu bwe batuuka mu budde mu kaseera ngaako already his president ayina yetuusaako bingi byonna byeyeetaaga bawummula bw'omuzi n'obasanga nga benywera ziwayini n'ebirala kakati enjawulo ya Museveni ow'ekitiibwa president n'abantu abalala bonna ali selfless obudde tabulina obwo ali selfless obukonoona ebibye bwe baba byakukolererwa alabika ebibye yabifuna dda nga tanaba na kukwata gavumenti yali w'amaanyi economically nga tebanaba kuwamba Uganda that one I believe yali w'amaanyi economically so ekikye tekiri kuye tekiri personal ekiwummuza abantu ne badirakisinga ne badda mu biri by'ogambye ne badda mu ziwayini ne badda mu biki ne bagenda ku zi beach n'amala mu Africa mulimu eggwanga nga president abeera naye abeera Bungereza omutegedde yazzeemu okugenda yagenze mu Faransa yeeberereyo surautu yeeberereyo anyway health-wise naye ndowooza atawanyizibwa nnyo naye waliwo n'abatatawanyizibwa nnyo naye ng'abantu b'amasappe muzeeyi Museveni si w'amasappe aliko ebyokuyiga bingi nze ndi omu ku bannamukisa abamwagadde nga mulamu era ne mwagaza abalala era nkyayongera okwagala okumubaagaza gwe mu Uganda olowooza waliwo amusinga ssente nteebereza buteebereza nedda kubanga constitutionally ye minister wa finance ekitavu kiri mu buvunaanyizibwa oba otegere kyeŋŋamba naye bw'oba omulaba ng'omusajja eyeejaakajaaka ffe batusindise tugende tuwummulemu nga yakyakola ku makya
niwebuuza nga yatandise dda omusajja oyo mu magezi agago weebuuza nti omusajja oyo kati akakalukana kufuna ki oteeka okuba nga osusse ku ddala ly'okukola okubaako ky'ofuna yes naye ng'okola abalala babeere bulungi exactly oba wooli oba toliiwo ne Yesu bw'atyo bwe yasomesa yagamba nti ebibe birina obunnya ebinyonyi birina ebisu naye omwana w'omuntu talina ne weeyegeka mutwe yenkola entuufu abantu balina okuzuukuka obwongo entegera gy'otegeramu ebintu esalawo kinene kati Yesu bw'ayingira Yesu jangu ewange gwe mulama ekisibo tukimaliza wikino kikoma ku Sande Yesu bw'ayingira obwongo bwo buzuukuka era kyova olaba Abafalisaayo tebaagala Yesu ayongere okutambuza obubaka obwo kubanga abantu abali obubi ate projekiti z'abamu kubali obulungi kyatandika dda tekiri mu nsi mwokka kiri ne mu kyaki singa mu kyaki tusomesa ekigambo kya Katonda nga bwe kiteekwa okubeera singa buli omu asobola okuweerera abaana be abantu bazuukuka tewateekwa kubayo pastor ayina orphanage tewateekwa kubeerayo gospel artist ayina orphanage ng'atambula amawanga g'abazungu n'agamalako ng'atunoonyeza emmere fe abali ku ttaka eggimu fe abali ku nkuba eyeetonyesa yokka fe abali mu weather ekyasinga obulungi tuweebwe obuyambi abantu abamala emyezi 6 ng'omuzira gubabise. Do you understand? So but poverty is some people's project. Obwavu ka business k'abantu abamu era ogenda okuwulira nga pastor mu bwa pastor bwe ategeeza abantu bajja waliwo abazungu abagenda okujja bagenda kubajjanjaba amaaso bagenda kubakebera amannyo bagenda balongoosa amannyo wajja kubawo ekyemisana ne kyabwereere olw'osumba abantu ki be bagenda okulongoosa amannyo tebasobola naggula ddagala lisenya amannyo mu bulwadde bwabwe tebasobola kwerabirira kati abantu ne bajja okufuna ekyemisana eky'obwereere n'obujjanjabi bw'amaaso n'amannyo n'ebirwadde ebirala abazungu ne babeera bize omukulu n'afuna capital baddayo ebweru n'abagamba nti zamwakiraba kyendiko I'm looking after all of those people their children their grandchildren. AIDS caused a disaster to our nation and we have so many orphans. These people need to be given a future, at least school fees per child. Enjiri yo ne bagivaako kubanga Yesu bw'ayingira aleeta bulamu. Exactly. Omulambo aguyita muntu mulamu. Ffe twali mirambo twazuukizibwa buzuukizibwa okuva mu information gye twali tulina ekikuwa obulamu information mwajja mukomoga nti omulambo kyemuzaako okuba kuziika naye ono bw'agamba nti young man gw'omulenzi gulukuka ekigambo kyo kirina amaanyi g'otalabanga Apollo naye oteekwa okubanga okwogerako kusinziira ku by'owulira wabeerawo inspiration etali ya bulijjo by'owulira bye bisalo by'oyogera otera kuwuliriza baavu banaku tolina bw'ovaamu ate bugagga mirembe bugagga ssanyu lwe lulimi lw'oyogeddeko luli nti olulimi Yesu bw'ajja lukyuka kuba ajja n'olulimi n'endaba ey'ebintu Isaaya yamulanga mu Isaaya essula y'omukaaga tuve ku lunyiri lwa 9 yamulanga otegere lwaki omwetaaga Isaaya yamulanga
agamba bwati mu Isaaya zenyiri tutera zisoma mu Christmas naye nga zenyiri zoteeka okusoma buli gyotegere ani Yesu okay omwetaaga agamba mu Isaaya 9:6 n'olw'omusanvu agamba bwati kubanga omwana atuzaaliddwa ffe amen omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye n'erinnya lye liriyitibwa nti wa kitalo ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwaawo omukulu ow'emirembe olw'omusanvu okufuga kwe n'emirembe tebirikoma kweyongeranga ku ntebe ya Dawudi ne ku bakabaka bwe okubunyweza n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero n'emirembe n'emirembe obunyiikivu bwa Mukama ow'eggye bulituukiriza ekyo ennyiriri ziri 2 zokka Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 tusomere Isaiah chapter 9 verse 6 for unto us a child is born unto us a son is given obwo obugambo bukulu wow bayinza okuzaala omwana nga bagagga be bamuzadde nga takwatako naaka naye ono yazaalirwa ffe unto us yazaalirwa ffe ate teyakoma kutuzaalirwa ne bamutuwa n'omutuwa tetwamugula teyali wakwesonda kati bw'otomutwala bw'otomuyita bw'otomwaniriza bw'otoga nti Yesu jangu ewange tolaba nti oba okagudde yes kubanga ebintu ebisinga omungi ebituyamba tugula bigule nambi eki ebintu byetu twalanga ebituyamba tugula bigule kino tekiriko kugula kino kyekirimu obuyambi obusinga obuyambi bwonna naye kyabwereere kyatuweebwa buweebwa oba buwa education tugigula mbuulira kiki kye tutagula n'obulamu twekanankiriza nti tubugula the cost of living is high obujjanjabi naye omukka gwa bwereere ebyamakulu byonna bya free naye mu byonna ebyamakulu ebiri free Mukama nga bagaba obwongo bwa bwereere omukka ogwossa gwa bwereere obulamu life generally is for free however much you may say you spend to sustain but how can you sustain what doesn't exist yes you understand now Jesus is the most precious gift that God has ever given to this world unto us a son is given kuno okulabuka kuzibuka mu bwongo otwale ekikyo Yesu jangu ewange endowooza yange ekyuka obulwadde buveewo ebizibu biveewo kintu buli muntu kyalina okweyunira kubanga otwala wuufa ne bagibba n'otwala TV ne bagibba obuyumba bwaffe babumenya emmotoka bazibba zifuna accident naye Yesu asinga yeebazibwe Mukama kubanga teyamuteekako price tag era twali yandisobodde mujja mu dduuka kituufu wangi singa Mukama waffe yaliko okusasula yaliko omuwendo tewali yandigusobodde atwali yandisobodde mujja mu ttundiro nannyini kumutunda yandimusigazizza kubanga n'olwaleero the richest man on planet earth cannot buy Jesus not even one finger toyina kyosobola kugula ku Yesu kati wulira tubadde kumanya for unto us a child is born unto us a son is given and the government will be upon his shoulder and his name will be called Wonderful, 1 Counselor, 2 Mighty God, 3 Everlasting Father, 5
Prince of Peace. 6. Of the increase of his government and peace, there will be no end. No end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Ekituliisa ebintu ffe abamu olw'ekisa kya Katonda. Apolo oliko watuuka nange ndiko bwe natuuka. Kituufu. Olw'ekisa kya Katonda. Era tumanyi kye bayita menu. Yes. Era bwe tukwata menu tusomamu. Lwe lukalala ebiribwa mu woteeri bye basavinga mu woteeri n'ebbeeyi yaabyo olya bino bbeeyi eno olya bino bbeeyi eno olondako ku breakfast n'osalawo okulya ebinaakuyamba n'emigaso ogimanyi olondako ku lanchi oba ku dina n'osalawo okulya ebinaakuyamba era bw'omala okulondako akatabo ng'okazingako ng'okaddiza oyo abaweereza era bw'omala obiteeka mu lubuto lwo owulira emirembe kubanga otaddemu eby'omuwendo n'ebyokunywa nabyo tubinywa nga tubigenderera waliwo ak'okunywa akampoomera bakayita passion no hito nja kukugulirayo kamu. Amina neyaziza. Nja kukugulirayo kamu. Kubanga nakazuula nti kalimu ebirungo bingi. Okay. Kakunywa to refresh nate obukoola n'obuntu tobulaba batabulamu ne nniimu ddagala mba ndyetaaga nga nze akozesa ennyo obulago. Emiganyulo mingi. Era bwe mba njagadde ekamulali era ntuma pizza. Eya kamulali kubanga tesimanyi nnyo kamulali ono wamunva naye ng'ate kamulali mumanyi nti azibukula emisuwa kati musanga muli so bwe mala okulya n'okunywa muli mba mumativu nti nyina kyenkoze ku misuwa ate nyina kyenkoze mu kweyongeramu amaanyi energy giving food ngifunye nfunye emmere olw'ebigendererwa Jemdaga otegeddeyo ngenda mask musumba nsomera amanya ga Yesu erisooka wonderful kimu ekyo counselor bibiri mighty God bisatu everlasting father bina prince of peace bitano gali mukaaga damu gasome wonderful 1 counselor 2 mighty God 3 everlasting father 4 prince of peace 5 yes okay kiki kyena badde mbaze nga kya mukaaga but anyway bwe twongerako ate amalala ndowooza omukaaga nabadde mbaze Emmanuel God with us omusanvu Jesus meaning the savior redeemer omulokozi number 8 Christ the anointing kati nkubira akafaananyi the anointed kabaka ow'emirembe ey'Oluganda egamba erinnya lya liyitibwa wa kitalo ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwaawo omukulu ow'emirembe owulira bw'omwaniriza bw'oga nti Yesu jangu ewange menu emiganyulo mingi ate waliwo amalala ge tutayogeddeeko gayogera wali mu kitabo kya Yokaana 11:25 Yokaana 11:25 Yesu agamba bw'ati Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira erinnya ddala eryo n'obulamu nalyo linnya
akkiriza nze newankubadde nga afudde aliba mulamu. Amen. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo kibuuzo. N'amugamba nti weewaawo mukama wange omwana wa Katonda ajja mu nsi. Naye taata ensi erina engeri gyerwanyisa amazima gano okuyingira mu mutwe nti ono agambye nti akkiriza. Bwe baamugamba katugendewo baziika Laazaalo n'agamba nti awunya tetujjaawo jjinja. Yesu n'addamu n'amugamba mu nnyiriri olwa 40 Yesu n'amugamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Mukama, onoolaba ekitiibwa kya Katonda. So bye tuteeka mu mibiri gyaffe bwe kiri nti ffe tuli yeekaalu, Yesu tumwetaaga. Yes. Ye kabaka ateeka emirembe mu nda yaffe. Anti ye mulangira ow'emirembe. Bwe tuba twogera amagezi tugoogera lwakubanga atudde mu nda yaffe ateesa ebigambo. Yes. Era Apolo nga bakutabukidde ne bagoba mu family kubanga olukose kiwa bwibudde basabire bateeke mu ssaala. Yes. Olunaku lujja kukya nga balaba nti ateesa ebigambo atudde mu ggwe nga buli omu yeebuuza ku ggwe katubuuza ono ogenda nga gw'obasalira emisango gw'obasalirawo gw'obawa guidance kituufu kubanga wayingiza kansala. Ateesa ebigambo. Ekyokubiri bw'oyingiza mighty God Katonda ow'amaanyi bw'atuula mu ggwe oba w'amaanyi. Bayibuli kyeva etugamba mu Yokaana esooka essula nnyonyi lwakuna nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. That's why tugamba ekisibo kyaffe kiga nti Yesu jangu ewange, si mboozi si kwogera nti w'amaanyi ali mu nze wamuyita ddi yayingira ddi. Tuteekwa okutegeera ebigambo bino. Bw'abanga w'amaanyi ali mu ggwe Katonda ow'amaanyi kitegeeza ogenda kutondawo ebintu. Kino kye tulina okuyigiriza abantu okusinga okubakuuma mu kkanisa nga baddu nga banoonya bukunkumukwa nga gw'olinnya ennyonyi n'ogenda ebweru n'ofuna ebintu ng'obifunidde ku edda ennyo baatugambanga nti bawanikisa abantu emikono ne bazibiriza amaaso ne baga nti abo bonna bamuzibe. Ekyo si kituufu. Si kituufu kubanga n'abazungu bawanika emikono ne bawanika emikono ne bazibiriza amaaso. Kiba kitegeeza nti n'abasumba bwe bagenda kujja no babeko kye batusaba nti bali bonna bamuzibe. Obwamuzibe obuliwo bwe butabikulira abantu bulambukufu bwa kigambo kya Katonda. Oteekwa okusumba abantu nga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nabo bagenda bafuukira ddala nga ggwe kabe kasinge ne bakusinga. Yes. Nga bazibukusa amaaso amaaso gagguse. 6 point program nagikusomesa eya Mukama Yesu Luka essula 4 olwe 18. Okay. 6 point program gye tulina okupushinga ennyo Luka essula 4 onyiro olwe 18 ey'oluzungu eyo yebirina nga bijjudde. The Spirit of the Lord is upon me. Yes. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. 1. Preach the gospel to the poor. The poor doesn't need aid. They need the gospel. Beetaaga kigambo. Kyenaga nti Yesu bw'ayingira mu bulamu bwo endowooza yo bw'ekyuka enjatula yeebeera ndala. Ofuna okukkiriza, ofuna essuubi, wekkiririzaamu, otandika okutambula ng'olina ky'ogoba oba n'ekiruubirirwa. Ne bw'ofiirwa omanya nti wabaddewo ensonga, ne bw'ogwa omanya nti wabaddewo ensonga. Era omutuukirivu Bayibuli emwogerako nti agwa emirundi 7 ng'ayimuka. Bw'oba ogudde toweekamira mwenge togenda n'ogenda mu njaga n'oga nti ndaba nakoma ne bye nali nkola byaggwawo. Abamu bakivunulira mu kugwa emirundi 7 ng'okola bibi emirundi 7. Naye taata kizibu nnyo okuba ng'okola ebibi
n'ogwa n'oddamu n'oyimuka n'okola ekibi kye n'ogwa n'oddamu n'oyimuka ekibi kyennyini nyini kiruma n'eky'omulundi ogumu kiruma kati kino ekigambo tukibroadening nti ogw'emirundi 7 kugwa mu bulamu obwa bulijjo ndowooza oba kyali kitegeeza n'okuba nti kyali kijjayo ekya resilience n'endurance yes nti bw'ogwa tosigala wansi ekikuyamba essuubi lino erya Yesu atudde mu ggwe yes ne bw'ogwa tosigala wansi ne bw'ogwa osigala omanyi nti ojja kuyimuka tubadde tusoma Luka essula 4 ebintu 7 ebintu 6 6 point program point number 1 preach the good news to the poor yes he has sent me to heal the broken hearted emitima giteekwa okuwonyezebwa kubanga omutima nga teguwonye era tolina lugendo ekyo Yesu bw'omuyita akikola awonya omutima abantu bagenda okulaba nga tokyali musiwufu nga bwe wali disappointment waziyitako you are past the disappointments point number 3 to proclaim liberty to the captives okulangirira okuteebwa emirembe eri abawambe sigala yakuwamba enjaga yakuwamba obwenzi bwakuwamba ebidula byakuwamba ebinyumo byakuwamba abantu bakola ebintu nga tebabyagala omuntu asobola okunyoma ngenda najjula enkovu n'agamba sijja kuguddamu kuba muwambe ali muwambe naye kubanga muwambe enkyomusanga yeetalanga era agudde ekiga ekirala enkovu nedda ekiwundu ekipya nekidda mu nkovu naye ekyo ekireeta Yesu kukusumulula era tewali muntu asobola kuwonya nga Yesu nti emize gyonna egyakulemerako Yesu bw'ayingira ewuwo nga kigenze amen nawe munyini owulira ng'oswala naye olw'okuba nti wakola ne public confession n'abantu bennyini olowooza banaagamba ki n'abantu bennyini bafuuka ba monitors nabo bafuuka ba prefect bafuuka witnesses batandika okubuzi sigwaga nti oli mulokole akubuuza yalina ecupa 3 ezabbiya ku mmeeza ku saidi ye bwe tokkirizibwa kuba na giraasi kuba wayatula owulira emirembe Yesu gy'aleeta wayatula liberty to the captives that's point number 3 yes 1 good news to the poor yes 2 to heal the broken hearted 3 proclaim liberty to the captives 4 recovery of sight to the blind amaaso go gazibuke kyeŋŋamba ekyo ekkanisa teteeka kubaako parking ya pasita yekka eteeka okubaako parking ng'omuwendo gw'abantu bwe babeera mu church yes eventually mwenna muteeka okutuuka ekiseera nga mwevuga era y'ensonga lwaki pulaani ya Pentagon ate eriko parking gaggadde kubanga tumanyi nga abatambuza ebigere olwaliro tibajja bitambuza nkya naffe twajjira ku bigere kati tuvuga ate tituzijje bweru nz'omu sizijje bweru nkozesezza ekigambo kya Katonda ate neneyambisa n'emirembe egya gavumenti eriwo nti bw'oba totutte bigambo by'abaagala bifudde mbu Uganda tesoboka nga te tibagidduseemu mwe bagaggawalira lwaki bw'oba gisobola lwaki gwe togisobola omuntu leero ayimbiranga Uganda betasoboka paka lwali kuyitako ng'alina konvo ya motoka nga 4 zimukuuma ye leader of opposition wangi atamiiza gwe agamba nti Uganda tesoboka tagiduseemu n'ayongera okupika era kati bali mu kupika kubanga baagala balonda 2026 n'akuyitako gwe yagamba Uganda tesoboka nga yagisobola emirundi gy'otosobola kubala embaga zataakola n'azikolera mu Uganda etasoboka eyali muzigo n'azimba ebikomera eyali atambulira mu jjaamu oba mu taxi n'atambula nga mulina mwenna omuviira ali mu Uganda etasoboka atambulira mu Bugombe dabuka kwe ku recovery of sight to the blind you need Jesus yasobola okutuzibula butereevu ebyobufuzi tebisobola kuzibula maaso apaana ngosiza ekikowe recovery nakugamba 6 point program ezaleeta mukama waffe Yesu buli omuze yeetaaga n'oba nga tokyalina kyobanja
Number 1, glad tidings to the poor, yes. or good news to the poor. Number 2, healing the broken heart. The broken hearted must be healed. Number 3, setting at liberty those who are captured, the captives. Number 4, opening the eyes of the blind. Yes. Waliwo by'otolaba era gw'owulira ensi ogiyita ekisi kino naye ng'ate abalala mmwe beeyagalira oyo akugamba nti no Uganda tojja gisobola nga Museveni akyafuga kebero laba oba omwana we asomera owuwo gy'asomera. Ate kino ekiddako kyo ate kikambwe nnyo bw'okigatta ku kyoyogerako kyennyini. To set liberty to those who are oppressed. Yes. Mu Uganda tonakulira mu bagamba nti bali oppressed. Naye nga walabye embuto zaabwe bezenkana. Bazze kununula. Abaganda bali oppressed. Walabye embuto zaabwe bezenkana. Yes. Kizibu nnyo omuntu okugamba mu Uganda nti aliko opposition era ali oppressed. N'omukolako research ya wiiki emu nga talina apartments. Yeah. N'omukolako research ya wiiki emu nga talina zi petrol station ezitunda amafuta mu Uganda. Ekulaakulana abantu bagula emmotoka on a daily basis. Kati oli akulaga nti munaku munno naye ng'ate yatunda amafuta, yaguza ababoda amafuta, yaguza abatakisi amafuta, yaguza abagagga amafuta. Kulaga nga bwali mu kunyigirizibwa. Naye ng'okunyigirizibwa kwe akufeekinze kati gwe n'osirwalira ku oyo kati Yesu bw'ayingira ewuwo ng'akugyamu operation eyo. Yes. Omwami omu kamukootinge kubanga byenjogera bituufu nabiwulira naye tasobola kubyegaana. Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda, Honorable Thomas Tayebwa, yes, yawa testimony ye bwati yagamba yali mu FDC kati wa NRM. Yeah. Naye mu FDC mwe yali mu nga ayagala enkyukakyuka. Naye nga muvubuka eyeekolera emirimu gye ayiriba era ng'ayiriba Sudaani ng'ayiriba nawanawa naye mu mboozi yeeyo yamensioninga Sudaani. Yaliko Sudaani. Bwe yayingirangawo nga yafunye akasuuti akapya nga yafunyeyo akamotoka akapya emimwa gyonna gibeera kuye bamuguze. Naye nga ye amanyi gy'ayita okufuna ebyo byafunye. Yamanyi gy'ayita okufuna byafunye. Kati ekyavamu yagenda okulaba ng'ekituufu tewaliwo kye bayita opposition, waliwo okuwudiisa. The reason why he reformed ngera bwe yali mu reform nadda mu NRM kubanga ekizuula nga tewaliwo serious opposition wabula okuwudiisa. Baabakulu abakulira bali bulungi nnyo mwabajja mwongere ku nkyakaali toleeta akasaati kapya pozi nga baakuguze. Ojja kuba oguliddwa. Tolabwako ku wooteeri mpozi ng'era nabo bagenze kugula. Olina kutambulira mu biseguusi. Ndowooza kye baamunenyanga kwe kulaga kyafunye. Naye tukolerera ki? Kwe kulaga kyafunye. Kikugasa ki okuba ng'oyite Sudaani ewatali wange? Abasudaani bwe batuyisa si bwe tubayisa wano. Akasente n'okajja muntu yeezenkanidde awo n'oyambala enziina. Ati waliwo abasajja abakuuma figa zaabwe ngera Right Honorable Thomas Tayebwa yeerabirira yeefaako agaana okunyirira kubanga mulimu kujjako gavumenti n'okusigala ng'olaga kifaananyi nti toli bulungi. Kati ye yakizuula nga tiwali mulamwa. Oli mu kunyigirizibwa. Otyo okoze bulungi. Oyina gwolaga ekifaananyi nti temuli bulungi. N'olwekyo abasinga obungi banakusiiba nga they are captives, they are oppressed. Balina okulaga oppression. Naye nga bye balagirako oppression abo abakulira abaana abo bali bweru. Bakyala babo bali mu mirimu gya UN. Oba otegere kyeŋŋamba omukyalo owo yatena gyakolera naawe buli lunaku n'ofuluma ng'osiiwuuse olage nti Uganda ekunyigiriza. Kati Honorable Thomas Tayebwa n'akizuula nti opposition ey'okwesiiga kuwudiisa tajja kukisobola. N'asalawo nadda mu ruling party n'addukanya bulungi bizinensi ze
kakati bwoba ogamba nti no oba yalidde kati yenywera kajuisi ke bulungi yenywera kabisi ke kati kajuisi ke nga tewali agamba owulidde naye ekinsanyusiza Musumba to set at liberty those who are oppressed. That is point number 5. Ayita mu kunyigirizibwa kwonna Yesu yeye kasobola okusumulula. Exactly. Eno government ne bwevaako asiiba aleekana mbw aleeta Uganda empya. God forbid nene bamala bayitamu abantu abo era gwe aleekana osigala oli mwavu. Yes. Nga tofunye Yesu. It's only Christ who gives liberty. It's only Christ who takes away the oppression. Only him. Actually, nga tomulina tolina mireme ne bobera billionaire. Yes. Abasajja balina sente Apollo naye balwadde. Beeraliikirira ebintu ebizibu. 6-point program tugimaleyo. Badde sigazaako eri mulyo number 19. To proclaim the acceptable year of the Lord. Bw'omala okusembeza Yesu n'akulaga nti oli waafi. Yes. No. Naba ng'otegedde laavu ye ng'eyingidde mu bulamu bwo abalala batakwagala si nsonga. You feel accepted. Apollo, you need one person to accept you to feel strong. True. Singa ofunayo akukkiririzaamu era ekisinga okuwudiisa abawala mubagamba they are so beautiful nga tawulirangako nga bakimugamba era Apollo ozadde abaana tuula n'abaana bo babuulire bawaaneko gw'oli taata waabwe tolina bad intentions babuulire nti balina figa balabika bulungi balina amagezi balina future kizibu okusanga omuwala bafaanana obulungi kubanga ebyo ebigambo omulenzi byamugamba kati gwe olw'okubeera mu stress za fees naye raba kino otunulanga n'okikomyawo kakati waliwo amugamba tatunulanga ekyo n'amugamba is so beautiful bakuzaala buzaazi naawe oli muzaale bakuyiwako amazzi ne baganywa kakati ne katambula nga ebyo ebigambo bikatomezza. Abantu beetaaga kubeera accepted. Beetaaga kubeera accepted. Point za Mukama waffe Yesu ziri 6 era zisangibwa mu Lukesuula 4 olunyiro lw'18 olw'19 era emirimu egyo 6 Yesu bw'agikolamu n'akubuulira enjiri eneekujja mu bwavu n'awonya omutima gwo ogwamenyeka kubanga maama abantu bamenya emitima nawe taata n'akuzibula n'akujja mu busibe ebintu ebyakuwama nga tobyagala naye ng'obikola n'obita n'akuzibula amaaso amaaso go ne gazibuka n'ogamba nange nsobola okuzimba mulembe guno amayumba gatutumuka nkya naggulu olaba ne mu covid abantu baali bazimba mu buli season azibusa amaaso akoleramu ebinene buli season azibusa amaaso talina season taba na season olese ekigambo taba na season. If your eyes are opened then every season is a season. Because Katonda talina lunaku lwabeera nga talina. Ye Katonda uwa surplus all the time. Oyogedde ekigambo Musumba. Abasuubuzi mikwano gyaffe abali mu maduuka baba n'ekiseera bamanyi nti ogwe 10 ne 12 awo ogeye season ey'okukola sente. That is mindset. Mind eyaffe abantu. Naye genda mu kibuga. Yes. Olaba abasuubuzi oba tebali mu kukola. Kati mentality nayo slavery. Every year is an acceptable year. Buli mwaka gwa favor. Tuwali mwaka gutali gwa favor. Naye gwe olowooza otya. Musumba tusigaze eddakiika ziri 3. Surely. Simanyi kyengenda okukola. Kubanga oyagala kuddayo eri ku mulambo gw'omwana. Waliwo ekigambo ekyogeddwa wano. Kireeti. Ye yakyeyogeredde n'agamba nti I am the resurrection. Yes. Ogambye nti alyo nalyo lifuuse linnya lye. Linnya lye nedda sirifuuse. Bw'ongamba nti I am Apollo. Then who am I to say you are not? Exactly. And the life.
kati ekitegeeza yes bwe tuyita mukama waffe mu bulamu bwaffe yes n'ebyafa bizuukira mu wiiki eno esembayo mu kisibo kino ekya Yesu jangu ewange yes ensonga zino twagadde tuzisiime n'Apolo olwaliro zitegeere alina amannya nga 10 n'okusoba weewaawo gasobola n'okuwera 10 okusinziira bw'aba akukoledde nawe n'omutuuma erinnya nze muyita Mutaasa yes enjiri nali nagibuulira dda ey'Omutaasa neeraba ate era nga bwe nkirowooza nga bwe nkikkiriza era bw'atyo bwe yakinkolera n'antaasa olukunkumuli lw'amasasi amiina kati oba terina bwe liwandiikiddwawo naye nze Yesu muyita Mutaasa yes bwe ntunula gye yanzijja Apolo neema nga njogera naawe kati ntudde naawe nga waliwo abampuliriza era n'abandaba nga ne famire yali yandeeka mu ggwanga kati endabira ku TV yes eyali temanyi oba ndi mu malaalo oba ndi luddawa muyita Mutaasa amiina jangu omuyita Omutaasa yes so wiiki eno enkya Lwakusatu ku Lwokuna ku Lwokutaano nteeka amafuta muntu ku muntu tukoowola Yesu ayingire ebiganye bikkirize night prayer esembayo yakulakutano nga 14 togisubwa Sunday egenda okufundikira ekisibo yakusane nga 16 jangu ne bamunabamabeka mutwala amafuta kusande mwakirabye obudde mbumanejinga ne bwoba ovudde walo ojja kusobola okulinnya bbaasi oddeyo tambula okime Yesu siga nti wamwe taliiyo ne bassebo ne bannyabo waliwo Katonda waateeka ekire yes ekire kya Mukama akitadde ku Kanani mbaagaliza wiiki ennungi mbaagaliza buwanguzi Mukama basanyuse abeere bulamu abeere kuzuukira abeere kabaka ow'emirembe emitima egyamenyeka giwonere ddala n'eyali yakudisappointinga nga aliyo yamanyi waggwa naye akirabe nti Mukama yamuswaza yes we've been disappointed several times but we still stand and the theme of this year be still and know that I am God says the Lord Psalms 46 verse 10 may the Lord bless you shalom 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 twebaza Mukama olw'essaawa eno nze Prince Apollo n'omusumba Loza Bugingo tusinkane wiiki ejja musule era musiibe era musule bulungi mweraba